Susan, Mala Guma, the headmistress of Mukono Boarding Primary School. Mukono Head Teachers Association, Mukono Municipality Head Teachers Association. I know some the chairperson of Whole Church of Uganda School Heads in Mukono Diocese. Bakulisa tamu yagwa era mbakomyawo mbakulisaayo bagaliza tamu enungi namwe abasomesa abamu tebamanyi tamu etandise leero. Najja n'agamba after all musomero abaana abange bajja mpola bajja buli wiiki bajjayo omwomu ssebo nnyabo ne ssebo teacher wandibadde wakedde dda ku ssomero tamu etandise leero oba abaana bazze babiri oba bazze omu, please attend to that child. Olina okubanga your classes have started. And please teachers, don't start scheming today. You must have prepared your lessons weeks prior to the beginning of term. Katoyinza gamba nti ate nkya scheminga. Tosobola ku scheminga leero. Tosobola ku planning okujja ku lesson plans olw'okuba zo zibeerawo buli lunaku. Naye byonna scheming, planning for your classroom, teaching aids zonna tusuubira nti classroom yo eri ready to start lessons. Abaana abadde oba ali omu oba babiri, attend to them. So please also teachers wake up. Abamu balowooza nti term tennakola ki. I wish you a successful term. All the children, may God bless our children. Baba w'amagezi, aba protecting eri buli kimu kyonna ekyandibaganya okusoma. Neighbor teachers, you matter. So the teachers, I wish you a success. 29th of June, we are having a curriculum day as Mukono Boarding Primary School under the theme, Empowering Young Innovators for Sustainable Development. So we're having a curriculum day. Come and watch and see the innovation by these young children. Erinnya lyange nze tusiime Annette Harriet, omukulu w'essomero eryamuza High School Kabembe Mukono. Essomero eryo musajja wa Kabaka Ssaababendobendo omukulu omukungu Ssaalongo Mukiibi Muzaŋŋanda era nkiddamu lisangibwa wano e Kabembe e Mukono. Taamu twetandise si bulungi go ge mazima bw'otunuulira turn-up y'abaana mu masomero n'essomero eryange okutwaliza wamu okusinziira ku taamuzi endala oba amasomo agabaddewo emabega. Naye kino kivudde ndowooza ku bbula lya ssente kubanga abazadde bangi bakuba amasimu nga beegayirira tuleke abaana bayingire nga tebasasudde bajja kusasula oluvannyuma obanga omwezi guweddeko obanga afunye ka ssente naye nga turn-up si nnungi mu masomero. Tufuna okusoomoozebwa abaana bwe balwayo nnyo ewaka kati ng'amasomero agaffe agali serious nti abaana lwe balipootinze tutandikirawo okusoma geza olunaku lwe ndisiivinga senior 4, 5 ne 6 tubalisiivinga misana saawa emu ne tubateeka mu kilaasi ba class teachers ne batandika obba meetinga kitegeeza enkeera tuba tubapreparingira lessons ezo ku Monday ne batandika kati omwana bw'aba aludde ewaka obutuufu aba amiisinze 1 tugiyita recap ebyaliwo last term aba amiisinze revision ate ng'oluusi revision enamba zino ze tuddamu ojja kwesanga nti ze zimu oluusi ezijja ku nkomerero y'emyaka gyabwe 2 oba 4. So kiba affectinga nnyo oluusi omwana agenda kujja abasomesa basomesezza tafunye introduction kubanga emirundi egisinga taamu zitandika nga zigenda okuggwako nga tumaliriza topics nga tugenda mu topics endala. So kiba kitegeeza nti omwana aba afuna obuzibu okurikapinga up oba okukwasaganya kino ekintu kye batandise n'akisanga mu makati. So abazadde tufuna okusoomoozebwa nga ffe amakulu b'amasomero era n'abasomesa okutwaliza awamu. Abaana bano bwe mubalwisaayo ewaka wabaawo bingi ebitataaganya mu bulamu bwabwe
n'embulamu bwaffe nga ffe abasomesa. One, kiba kituwadde emirimu nti olina okuddayo emabega olw'okwagala nti omwana omumpadde nina okuwa accountability. Kinkakatako okudda emabega nsomesa omwana ono obwomu alabe nti ategeera banne kye babasomesezza oba kyemba n'abasomesezza. So nga neŋŋamba nti singa mwogera ng'obudde bukyali, kati ffe nga abamu za high school tukkiririza mu mpuliziganya wakati w'omusomesa n'omuzadde oba n'omuzadde n'abakulu b'essomero. Osobola predictinga n'oga nti naye omusaala guluddeyo kangende ku ssomero njogereko n'omukulu w'essomero omwana agira ajja nze nga bwendetenkanya kubanga n'oboona amusigaza ewaka sigenda kutolerako wadde 100 era ne boona amusigaza mwezi mulamba sitira ajja kujja asula akakadde kamu oba akadde kamu n'ekitundu kabadde asasula. So nenkubiriza abazadde leka wabeerewo enkolagana eyo wakati wammwe naffe ababeera mu masomero. This is Mukono Town Muslim Primary School. I'm Nicholas Report, Director of Studies for the school. It has been day 1 and we have started as usual. So far almost 70% of the children at school and the response has been positive. From the name Mukono Town Muslim Primary School, the school is founded under the Muslim Foundation and it is in the Muslim community. Within our neighboring place we have a mosque. So most of the children here are Muslims, but also we have those ones who are non-Muslims. We cater for both in terms of the Christian faith and also the Muslim faith. Those parents who feel like they want to bring their children here, whether you're Muslim or not a Muslim, the children are welcome. We cater for all those sections, and when a child leaves the school, he leaves when all the foundations of Islam and Christianity are catered for. So there's no need to get scared, bring them for better care and wholesome handling. I think that is them. Okay, thanks.